a thief is being promoted. This is political science. Taibwa is more dirty than Anita. But why is it being shielded? But why is a moto kezebe ya mongo yegulire? Ne Taibwa ya mugulira nga zenkane beyi. Generator ezobukadde bitano mu 9 zatwalibwa Taibwa na mongo. Ebikomera by'okuzimba ku makaga bwe bukadde bitano buli omu yafuna. Kati ojjawo otya n'ogamba nti ono mwana wa sitaani, ono ye mwana wa Katonda, bonna nga batula ku lujjuliro. Okay. Kakati nno olwo tuba tusimbudde butereevu nnyo ng'omaze okubeera ng'ebigambo ebyo obiwulidde ng'obitadde mu mutwe gwo. Kakati wuliriza nnyo mukwano gwange gwe ampuliriza. Embeera eyongedde okwera nga eyonoonekera omusajja Deputy Speaker oba yabadde Deputy Speaker Thomas Tayebwa. Ono essaawa yonna yandigobwa, yandikwatibwa, yandisibwa okusinziira ku bizze bibeerawo, ku bizze byogerebwa. Omukyala Anita Amongo ng'akwatibwa nga kigambibwa nti ono ensimbi mpitirivu zabadde abulankanya ng'asinziira wali mu Paalamenti, ate nga mbulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo abadde akolagana nnyo ne Thomas Tayebwa. Kakati n'ebigambo bimaze okwera nga byefulira omusajja ono. Jeno Museveni, Jeno Mozikani Lugaba yadde nga bano basizza kimu nga nkuyege n'okusinziira wali mu kakiiko akaseeke ne bategeeza nti Thomas Tayebwa yagenda bakwatira fulaaga ku ky'omumyuka wa sipiika. Kakati n'embeera eyongedde okwera ng'egaggira abasajja ba NRM saako n'aba PLU. Kakati bano nga beetunulako ebigambo bibakaluubiridde. Waliwo okulya n'okukomba essuwaani munda mu kibiina kya NRM. Kakati nno nga n'akakiiko akagambibwa okubeera akaseeke kano kamaze okubeera nga kakakasibwa nti keeyawuddemu ku ky'omusajja Tayebwa. Abalala nga bagamba nti ono naye asibwe, abalala nga bagamba nti ono takwatibwako. Kakati nno lutalo kasinkulankete wali mu kibiina kya NRM tugenda kubeera nga byonna tubitunuulira. Mukutu gwa nkyukakyuka, mukutu gulwanira ddembe lya Munnayuganda, mukutu gwa muntu wa wansi, omugezi emabega w'emisindalo. Kakati nno kawandwa bigambo Promax okubeerawo tutanye tutemeteme tutagule ensonga nga bwe zigenda mu maaso munda mu ggwanga lya Uganda. Amawulire ndulundu, amawulire tomoni ng'enkola yaffe tugenda kubeera nga bingi bye tugenda okubeera nga tutunuulira olunaku olwaleero. Nkusaba akatambi kano katereka ekigalo kasobole okubeera nga katambula buli Munnayuganda akafuneko kopi. Bwe Nikolai omulimo gwo ogumanyi. Kakati nno Mr. Kakeeto nawe mu mbeera yemu akatambi katambuze nnyo. Wabula nga mukwano gwange Tony awo e Japan ebigambo ogenda kubiwulira eby'olunaku olwaleero. Omusajja Tayebwa ekyamazima ono embeera eyongedde okubeera nga emusajjukira oluvannyuma lw'okubeera nga yategeezeddwa nti ono ayina obugagga obutayinaayina. Kakati nti ono naye abadde mu mbeera zonna ebikolebwa ebigenda maaso mu Paalamenti abadde abiinamu omutwe n'amagulu. Kakati nti ono yakwata ensimbi ezikwatagana mu buwumbi eyo n'azimba kkanisa ffenna gye twalaba eyaggulwawo Jeno Museveni. Ono naye mu kwejalabya kakati nno abadde ku kifo kya kumwanjo nnyo era nga naye emmotoka z'abadde atambuliramu wali ku Paalamenti mukwano gwange zibadde za musimbi muyitirivu nga zikunukkiriza obuwumbi obuwererako ddala 3. Kakati ye musajja y'omu eyakwata ensimbi ezikunukkiriza mu buwumbi 7 n'agula genereeta okugiteeka mu maka ge. Wabula nga n'ekikomera ekiri ku maka ge nakyo kyakunukkiriza ensimbi eziwerera ddala obuwumbi 6. Kakati zino zonna ensimbi mukwano gwange zogenda okubeera ng'owulira Thomas Tayebwa zimaze okubeera nga zimuzaalira leenya. Njagala tutandikire mu bigambo bino ate bwe tubivaamu tulyoke twolekere. Waliwo eddogo, wuliriza, eddogo mu byobufuzi by'eggwanga Uganda kakati nno lyongedde okubeera nga lyerula enkundi. Mwawulidde akatambi akavudde mu State House, wabula ate ako kaleke waliwo akatambi akavuddeyo. Mukwano gwange ogenda kwewuunya abasajja emyaka n'ebisiibo nga bali mu kifo emyaka 20 mirambirira, ono ng'ali mu woofiisi nga tagivaamu naye nga kyatuddeko ge maanyi agagambibwa okubeera nga ate mukwano gwange ga misambwa. Obulogo mu byobufuzi by'eggwanga Uganda kakati nno nabwo ate busitudde enkundi. Waliwo olutalo mu NRM, seeke ya NRM. Olutalo luno luvudde ku kifo kya Deputy Speaker. Kati njagala owulirize bulungi. Seeke yeekutuddemu inga abamu bagamba ekifo kino kiteekeddwa kubeeramu mukazi. Jjukira abavuddeyo okwagala ekifo kya Speaker bali babiri bonna basajja, kitegeeza automatically musajja agenda okufuuka Speaker. Kati abakyala bagamba ffe tulabikirawa. Omuntu asinze okulemeramu ekintu kino
Honorable Susan Nakawuki Nsambu omukyala we Mawokota South yajjayo Yusufu Nsibambi kati abaseeke bagamba jukira waliwo endorsement ya Twitter ya General Mukenge endo esinga Tayeebwa. In the first place NRM yasoka nendo esinga Anita ne Tayeebwa. Bwe babeera ekyankwanzi President Museveni n'agamba ebya seeke tebiina makulu. Teina makulu, they just guide naye tugenda kuddamu tubyetegereze. Tubeera mu kulayira nga 12 General Mukava yagamba endorsement Anita Anet Amongo ne Tayeebwa tuzijjeewo tugenda kufuna abantu abalabe tujjo bagamba. Ava yagamba both amaliriza ddamu atwitinga agamba ekifo ky'obwa deputy kya mukazi. Kati okwogera ebigambo bino yali asinziira ku nnono ya NRM okuva 96 ennono yaabwe eze ebeera omu ng'abeera musajja omulala n'abeera mukazi kifo kya speaker ne deputy okujjako wakati wa 98 ne 21 anda waliwo ebyagwa bitalaze kubanga yali speaker wa Pakabbulo ng'amyukibwa Betty Okwi yalekulira wakati mu kisanja kati nekibaberera kizibu okufuna omuntu ayinza okuddawo bakipinga kino ekya gender balance kubanga eyaliwo omukyala Okwi Betty ate nga n'omusajja ali potential Francis Ayume bonna abaali bava mu northern mambuka ate nga tekisoboka jukira mubeera muno kyoyinza okuyita regional balance kati ne baforcinga Betty Okwi aveewo Ayumajje then ne bamusikisa second nekyatwala emyaka 3 gyokka era eyo exceptional circumstance we yavaawo okuva olwo okutuuka olunaku olwaleero NRM omu abeera omukazi kuba speaker omulala deputy abeera musajja wabeera speaker deputy abeera mukazi ebadde nnono President Museveni azenga akikola okusobola okubalansinga kyoyinza okuyita gender balance kati abamu bagamba endorsement ya Tayeebwa ejjawo ennono ya NRM abakyala baba basigaddewa abalala banokolayo ekyokuba nti n'endorsement baali bagimujjako nga Tayeebwa of course nga mulimu ebintu bya corruption na biki abantu bali obeebuuza lwaki ye Tayeebwa tali mu scandals ezimu ne mukama watenga yabadde amumyuka omuntu oba omumyuka mu buli kimu badde batula ku bukiiko bwe bumu aka business aka appointment parliamentary commission n'ebirala kati ate lwaki bamukola ate nga basooka ne bamujjako endorsement kati bali awo abakyala Susan Nakawuki naye yasitudde nkundi jjukira bonna abeegattira mu Buganda bagambye gwe bafrontinze ekyaba mu frontingisiza ku kifo ky'obwa deputy nga bagamba both waba yatutte kiri then omukyala babeeko ebalabikira kati olwo lwe lutalo luli mu NRM mu Seeke oshegeera abamu bagamba Tayeebwa abalala bagamba ekifo kya mukazi Susan Nakawuki gwe basinze okutunulira nga ye banga experience agirina baddeko mu parliament abaddeko mu Iyala abaddeko yasinze okuleeta awo problem awo Susan Nakawuki kati President Museveni naye bimusobera actually ekintu kya gender balance kye kyabaleetedde n'okusindika abantu bagende bajjeyo empapula ku NRM kubanga luli babagamba bugambi abantu bonna ne bava mu race then Anita n'agenda n'ajjayo ne Tayeebwa oshegera ne bagenda mu kalulu ne bakawangula naye ku luno olabanga waliwo gundi abantu bagamba abantu bakuba akalulu kati problemu y'okubeera nti omukyala yalina okubeera deputy ng'amyuka both eresa obuzibu mu Seeke ekiri mu State House amasimu obukuukulu buli omu ali awo tabitegera Tayeebwa naye tatudde agamba yaddako jukira osanga Tayeebwa yeyandibadde abeera speaker ne bamusikiza ne bamumyukisa omukyala n'ebintu bya corruption ebyo babadde tebalina ngeri gye basobola mu elevatingamu ate nga baba basooka ne bamujjako n'endorsement kati Tayeebwa ekimukuba bintu bya corruption ebya mukama we abadde speaker Anita Amongo kati bagamba mazima obeera olwanisa corruption nga gwe muhoozi ate okwata otya Tayeebwa n'omuzzaako kuwa deputy on top of that nojjawo n'ennono y'ekibiina kya NRM ey'okubeera nti omu aba musajja omu mukazi kugamba okubalansinga ate President Museveni atambulidde nnyo ku bakazi mu cabinet actually okuba eri kuba specials awandera kazibweri bojjeno yonna kati saawe naina omumyuka we Major General retired Major not Major General retired Major Jessica Lupu olaba abantu nga ba Nabbanja ne ba deputy be bonna Kadaga first deputy prime minister waliwo Rukia Nakadama third deputy jangu ku ED Buzeki jangu ku Aisha Naluze IGG n'abamyuka be bonna jangu mu cabinet abakyala babadde abasosowaza kubanga nagamba abakyala mu Uganda banji ne mu balonzi bennyini abakyala era banji
abakyala bakola milioni 11 n'ekitundu abasajja bali milioni 10 kati President Museveni ate abakyala bali genuine kati ye problem eriawo kyani kya Tayebwa kyani kya Susan Nakawuki yembeere eriawo ne katulinde we binago. Yes nzikiza mutongole nsoke nkola museko najjo sinzide bitundu byensi okwera ngo saze okutambula nafe mukutu gwa nchuka chuka mukutu gulwanira dembe lya mu Uganda mukutu gwa muntu wa wansi kakati nno General Museveni embere yongedde okwera nga emutabukako era ne kyongera okulaga lwatu nti gwanga Uganda omusajja takyasobola kwera nga alitwala mu maaso ya deni dakika n'emu kubanga mu NRM olaba yokka ye mulemeredde okwera nga asalawo nga bwazze nga asalawo ebbanga lyonna nga alagira bulagizi n'ekikolebwa nga alagira bulagizi n'ekiba naye olunaku olwaleero olaba nti essaawa zino n'okubeera nga asalawo ani ajja kuba vice speaker kifuukidde awa NRM akayinja mu ngato nga ne General Museveni kwali kakati nno ebintu munda mu kibiina kino si bitebenkevu era kitokota si kisaanikire okweyuzayuza okweri obuguju kakati kyekiri munda mu kibiina ekya NRM wabula bino byonna nga bigenda mu maaso njagala nkutegeeze nti ebyomusajja Thomas Tayebwa yadde ng'ono akyagenda maaso n'okwera nga akubaganyizibwako ebirowoozo era nga ye General Museveni agamba nti gwe bagenda okwera nga baleeta era gwe basazeewo yeesimbewo oba gwe ba endosinze yadde nga bangi abamwesimbyeko kakati nate njagala owulire ebigambo omusajja ono nakugambye nti ebyobugagga bingi by'alina era nga y'omu kwabo abalina n'amaka ekigo era naye alina amaka gali kwoleka mu bitundu eby'ekigo ono alina amaka g'okubako amaaso ne gakoma eri mu bitundu eby'emitooma ono omujjukira bulungi nnyo ng'azimbira abantu b'emitooma ekkanisa oba kyaki eyali ekwata mu buwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi wabula n'atabazimbira ddwaliro n'atabazimbira ssomero n'atabakolera nguudo wabula n'abazimbiramu ekkanisa bewonga eri Mukama asobole okubeera nga ate abawake balya bewonga eri Mukama asobole okubeera nga ate abawonya endwadde ezibaluma kakati nno omusajja yakola enkola eyassa mu kuteesa wabula ekyo si kyekikulu ekikulu kiri nti ensimbi obuwumbi n'obuwumbi bwe yazimbisa kkanisa eno General Museveni gye yaggulawo twagala tumanye ddala omusajja ono yabujjawa kubanga omukyala Anita Amongo bw'abanga akwatiddwa bw'abanga asibiddwa nga ku bukiiko bwonna babadde batuulako bonna ng'engabana abadde agitunulako n'agiraba kakati lwaki omusajja ono bulijjo tavangayo kwogera ku bino bigenda mu maaso ebavunaana Anita Amongo mu paalamenti njagala owulirize okusosola njagala owulirize obutali bwenkanya njagala owulirize ate bannayuganda bwe batadde General Museveni ku nninga ne General Muhoozi okulaba nga omusajja Tayebwa asuulibwa ettale ate nga naye akwatibwa ate nga naye emmotoka zalina zisikibwa ate nga naye ayazibwa mu maka ge nga Anita Amongo bwakoleddwa tetwagala kulaba muntu n'omu akwatagana na muli wanguzi tetwagala kulaba muntu n'omu akwatagana na mubbi kusigala nga ayina ate era nga bakyagamba Anita Amongo obutadda mu paalamenti ne Tayebwa lyekkubo lyerimu ly'abalina okubeera nga akwata njagala owulire ebigambo bino ate nga bye byobwenkanya bwe kiba nga Uganda yakubeera nga etambula lwaki mulimu abaana n'ebyana mu nsi mu ggwanga lya Uganda biwulire ate tukomewo nkugambye nti eddogo mu byobufuzi by'eggwanga Uganda lyongedde okubeera nga likwata wansi ne waggulu kakati buli muntu yenna gwolaba mu woofiisi MP amaze mu kifo emyaka 2 amaze mu kifo emyaka 15 mbu bano balina amadagala balina abasawo mbu ababakolako emikolo bamutuula ku ngo buli omu alina wuwe nga n'abamu kakati nno babalinyisa nnyonyi okujja munda mu ggwanga lya Uganda okubeera nga babalagula n'okubakolako emikolo egibalemesa mu buyinza egibalemesa mu bifo egibawangaaza nga bali ku nsimbi y'omuwi w'omusolo nga bakavula nga tebakolera bantu naye ng'ate baddamu ne bawangula kakati nno ebyabadde mu paalamenti ebi-audio nga balumiriza kadaaga obulogo kakati nno ate kino ogenda kukiwulira ogenda kukiraba ogenda kwewuunya ebyobufuzi by'eggwanga Uganda byewuunyisa akansibire nti ensonga zonna muziranga bwe zitambula era ziri matankane ng'empala ya Museveni kati njagala kuyisa ebigabo byalina mubiwule bulungi nnyo tabakulya ssente nga bwe nabagambye nti ekigenda mu maaso nti balwanyisa buli bw'enguzi nti balwanyisa buli bwanguzi nedda bali mu kutta ekifaananyi ekinene ekiraga nti mu ggwanga mulimu abalwanyisa enguzi naye ng'ate enguzi bennyini bagirwanyisa balina okukwatibwa
kansoke ko ekyokulabirako waliwo ebuzizaako lwaki bo abanyarwanda abajja okuwamba eggwanga tekuli gwe bali bakwatidde mbuli bwanguzi lwaki essaawa zino Anita Amongi naye abadde omubbi era nga lyemubbi kafu akwatibwa n'aggyibwako ebintu byonna kyokka nga amumyuka tayebwa munyarwanda munnaabwe tannakwatibwako wadde okunyenyezebwa tewali sipiika kyakola nga amumyuka takimanyi era ensonga lwaki nti olumu Amongi tabeerawo deputy speaker natekinga over tayebwa katosobola kunga nti okwata Anita Amongi n'omuggyako ebintu byesi mubbi n'oleka tayebwa nga tumubuuziza mumukwata kubanga tayebwa is part of the forgery, is part of corruption of parliament. Kati otuka kasande muli mu corruption twabagambye dda buli muntu yenna mu mukwate tosobola kukwata Anita Amongi n'oleka tayebwa okitegera bulungi nnyo so mwenna bakola ebintu by'ekiyaye muli mu kuligitimayizinga Muhoozi era ne bannayuganda abamu batandise mbwe simanyo yasobola bannayuganda bagenda batwalako ensi yammwe nga mwasaamiridde nga muwagira ebintu bitate ensi abasajja bagitwala kubanga Uganda yehabu y'abanyarwanda okutekinga over East Africa. Uganda mumujja ensimbi ezitadde abanyarwanda mu Tanzania. Uganda muvudde ensimbi ezitadde abagenda okutekinga over Kenya. Uganda muvudde ensimbi ezivugira South Sudan abanyarwanda batekinga over era zezifuga Rwanda. Kati muddawo mutandika okubazanya emizannyo gy'ekisiru nga mukkiriza. Bwegenda otunde abatuta amataka ga Uganda gonna baki banyarwanda. Kalango ne yafudde mu nfeeta tegereka yafudde muki munyarwanda. Era ekyamuse Katonda yamanyi niye abantu beekayonga congratulations. Era n'ekituufu ekyamuse ensi tejja kitegera tejja kimanyi nga yakoze kiyafudde. Era nyongera omugamba ne family ye mukaabe empola eri abantu bangi Kalango baakaabiza amaziga nga mumwe base mutundula butunuzi. Era ne Katonda nga bwakola ebintu okufa kwe kugenda omuyamba okukuuma ettaka ly'abaddabbye ebbanga lyonna kubanga alina odde bakamu wansi alikuume nga liggomite. Kalango okuuma bulungi ettaka ly'abaddabbye alina dde bakamu wansi n'aba nga limuwuliriza era nga alikomandinga asinzira wansi w'ettaka eyo. So mulekera okubuzaabuza abantu. Tewali speaker kyakola nga deputy speaker takimanyi. Nyola okuba nti oli munyarwanda munnammwe mu protectinga ne mukyuya munna Uganda wadde naye mubbi. So ezo stories zammwe ez'okupromotinga Muhoozi mujja zeebikka. Era nga banna bagee ebintu byonna bagee last week bw'atandise obbikola nti ali mwini charge nga tekimenya mateeka. Bannamateeka mwenna musirise ebikula ebitagoberera ssemateeka bigenda mu maaso musirise. Bannamawulire musirise nga basajja bamenya constitution. Bannamateeka ba Uganda bagenda gitola nga temuvudde okwogera ku nsonga nti ebintu Museveni byakola ne mutabani we bimenya mateeka. Talina moral authority kukwata ku bintu bya corruption musirise buli omu yefudde gwa nagamba. Bagenda gitwala mugifundemu babasibe mwenna lumu nga teri anyega mumusirike bannamateeka. Uganda Law Society kintu kikolebwa Muhoozi kikyamu. Bannamateeka bali mu Uganda kikolebwa Museveni kikolebwa Muhoozi kikyamu. Bannaddini Muhoozi kyakola kikyamu. Bwana ave agenda kujja kummwe kubanga tugenda mu full military rule bye byange mukama bakuume. Today we are seeing a criminal being nominated to be the deputy speaker of parliament. That is impunity. And the warning they have to take, Ugandans are not sleeping. We are not sleeping. A thief is being promoted. This is political science. Taiwa is more dirty than Anita. But why is he being shielded? You see, when we are going to senior one, I was in a seminary. A seminary, you have to be celibate. You have to be a virgin. But there were those who came when they were old, they had already lost their virginity, and they were spoiling the young ones. They would tell stories of how they would date girls. So I see a situation where Taiwa is going to start showing the way for both of them. That this thing of how as Uganda is not reliable, you get what you can, is going to start showing of both of us certain paths. And we shall all lose it. We shall all lose it, as a country. So he's the wrong person for that office. He has been maintained there for tribal reasons. They should have got any other person whose hand is not tainted. When Anita was getting $5,000 allowance for going out of the country, 20 million a night, Taiwa was getting 19 million a night. Did he report to the nearest police station? Did he? He was a partner in crime. So they have been doing these things together with Anita. Today now Anita is in the hole, Taiwa is brought to breathe. This is not fair. And if the God of Abraham and Jacob would listen to people, these are the people like Taiwa should be struck by lightning. Because it's not fair. You commit the same offense, you are taught fees, and then for you are out and dry. Just because you are Munyankole.
This is a republic. This is not a monarchy. Why are you separating Ugandans? So it is as if it is okay for a Munyankore to steal money. Other tribes should not steal. This is what people are saying down there. Okay. Kakati ebigambo byowulidde kansubire nti obitegedde bulungi nnyo. Nakolerako akatambi nga nkulaga omusajja amanyikiddwa nga Lwomushana bwe yavaayo n'ategeeza nti oyo yenna akwata ku nsimbi y'omuwi w'omusolo, oyo yenna abba, oyo yenna anyagulula, oyo yenna akanula eggwanga Uganda nga si wa famire, wuliriza, nga si wa famire ya musajja mukadde wa nkofiira nga takulinaako kalandira, nga takulinaako kakwate, nga takulinaako lunyalwanda, oba nga takulinaako lunyankolo oba Luganda, togenda kubeera ng'osimattuka. Wabula abo bamulinako akakwate bo bagenda kubeera nga basigala babba, bagenda kusigala nga bayinaayina, bagenda kusigala nga beeyagala, kubanga bo talina kyakubakolera era tasobola kubeera nga abagambako. Kakati kyekiri olunaku olwaleero ku mukyala amanyikiddwa nga sipiika Nettayebwa nti kyejjeeyo bulungi nti ono yakwatiddwa, ono n'asigala nga yeekyakalira, n'asigala nga yeeyagala, era n'akulaga n'okulaga nti ngenda kukomawo mu kifo kye mbaddemu awatali kuswala, awatali kutya, naye kennyini ng'omuntu n'atakwatibwa ku nsonyi kugamba nti oli munnange ke baamusibye kanange mbireke kanzire ku mabbali, waakiri akuuma akakafaananyi akatono k'abadde asigazza, naye ng'omuntu teyaswadde kubeera nga ajjayo mpapula n'agamba nti njagala ekifo, ng'oli bamusibye, gw'obadde okola naye, gw'obadde osiba naye, gw'obadde omanyi buli kimu nga mukikola mwenna. Kyewuunyisa mu ggwanga Uganda nti bino bye biriwo ng'ate babikola ensi eraba nga ne bannayuganda tutunula bwe tuti. Kakati nkugambe nti Thomas Tayebwa y'omu ku abo abasajja abalina ennyumba emanyikiddwa okubeera ey'amaanyi, emanyikiddwa okubeera ennungi, emanyikiddwa okubeera nga ya bbeeyi ya buwumbi na buwumbi bwa nsimbi ng'eri mu kitundu eky'ekigo. Njagala owulirize nnyo ti Anita Amongo si ye yekka abadde n'enju gali kwoleka mu bitundu eby'ekigo, era nga bangi ku bakozi abakolera mu gavumenti ya Mwai Museveni, abasajja abakulira poliisi, abasajja abakulira pulizoni, omusajja Thomas Tayebwa, bangi abalina amaka mu bitundu eby'ekigo, era nga aga Anita Amongo kigambibwa nti gano gagenda kubeera nga gamuggibwako, naye nga nkubuulidde n'enkutegeeza nti bangi ku basajja n'abakazi abakola mu bitongole eby'enjawulo, abakola mu gavumenti ya Mwai Museveni, abalina amaka gakwali kwoleka mu bitundu eby'ekigo nga n'agamu gasinga aga Anita Amongo. Njagala owulirize okakase nti munda mu ggwanga Uganda Anita Amongo si ye munyaguluzi yekka, si ye mubbi yekka, wabula bano bamukozesezza okubeera ng'ate bayisaawo ebyabwe, yadde ng'essaawa zino ate ebintu si birungi bibatambulira nga bwe bataabibala. Kakati nno bidde kyennyumanyuma ng'ate bo bebala kubeera nga bidda mu maaso, bannayuganda bongedde okubeera ng'ate baluma ejiiko nga bagamba nedda guno muzannyo gwennyini, eno firimu yennyini, bwe banga si firimu mukwate Tayebwa, bwe banga si firimu Sam Kuteesa mukuwe kabba, bwe banga si firimu Jenosali musale naye kennyini aveeyo akwatibwe annyonnyole obugagga bw'alina gye buva. Naawe kennyini Jeno Muhoozi bwe banga si firimu twagala kulaba ng'otunnyonnyola obugagga bw'olina wakola mulimo ki. Kaakati bukyanga obaawo, bukyanga ozaalibwa, obadde ku nsimbi ya muwa musolo, yeekusomesezza, ogenze mu magye, mutuuse mu magye, obadde okola mulimo ki okukusasuza ensimbi ezikuwa obugagga bw'olina olunaku olwaleero. Bwe kitaba ekyo, Jeno Museveni ng'ali mu kadduukulu, Janet ng'asibiddwa, temutuleeta mu katemba wammwe, tetugenda kubeera nga tukkiriza kintu na kimu, kubanga mwe tubalaba mutandise okubeera nga mwekuira paasi n'okubeera nga te Jeno Muhoozi mumutunulizaamu ng'omuntu agenda okusobola mbw'okulwanyisa enguzi. Agoba omubbi ow'amabaati ate aleese mubbi w'amabaati n'omubbi w'amabaati ow'okubiri naye n'amwongerako. Kati awo boogoba bubbi. Njagala owulire abamu ku basajja n'abakazi abalina amayumba gali kwoleka mu bitundu eby'ekigo ng'agamu gagambibwa nti gasinga n'aga Anita Amongo, yadde nga nkugambye nti amaka g'omukyalo ono kigambibwa nti essaawa yonna gagenda kubeera ng'ate gamuggibwako. Kakati bw'obivaamu tulyoke twolekere eddogo erikudde ejjembe, tulyoke twolekere eddogo eryogera, tulyoke twolekere eddogo erigenze mu maaso n'okwera ng'ate lirabikira mu byobufuzi eby'eggwanga Uganda likutte wansi ne waggulu. Kakati nno bali mu ezo asimattuse okubeera ng'agwa mu ddogo, wabula si ye yekka. Nkugambye nti bannabyabufuzi bangi munda mu ggwanga Uganda
abalina bamutuula ku ngo be bagendako oluvannyuma lw'okubeera ng'ate batuuse mu woofiisi ez'enjawulo nga n'ew'omukyala Anita Amongo mwalaba mwenna ebyawongo ebyasangibwayo kyokka ng'ate mbu n'omusajja omukulu naye bamulumiriza okubeera ng'ono y'omu ku balina bamutuula ku ngo mbu abalinnya n'ennyonyi ne bajja munda mu ggwanga Uganda okumukolako oboolyawo mbu emikolo egy'okubeera ng'ate obuyinza abusigalamu nga ne gyebuvuddeko twawulira mbu eŋŋoma ey'ebyafaayo yamubbibwako omusajja nga ne gye buli kati akyasatira lwa ŋŋoma eno kakati bwebanga eŋŋoma terina kyamakulu nnyo bwebanga eŋŋoma terimu byawongo bwebanga eŋŋoma tebaagisumika bwebanga eŋŋoma tebaagiwagika miti kakati lwaki eŋŋoma otuuka okuginoonya nga n'ebiyengeyenge ekyamazima bijja ng'olabira ddala yebadde ekutaddewo oboolyawo mu buyinza ng'erimu ekyenjawulo kakati eddogo munda mu ggwanga Uganda byabufuzi ba lunaku lwaleero ogenda kuwulira weewuunye ogenda kwerabirako n'amaaso go amayembe nkugambye nti abasajja tebasaagira mu bifo. Ennyumba ya Anita ey'Ekigo eyolekedde naye okutwalibwa omanyi nagamba gasookera wano ku TV10 gano mazima n'ensonga ezigenda ogitwaza ze zino byonna nga bwe tuzze tubyogera mu ngeri yaffe ebadde eri very exclusive wano we gasookera nga tonnagawulira walala nago tugamaze. Enju y'Ekigo lwaki eyolekedde okutwalibwa nga bwe nakulaze nti emmotoka abaazireeta yali ddiiru kati n'ettaka ly'Ekigo lino ennyumba yali etudde ku eka 6 Mulamba era ng'ettaka lino si lya Buganda Land Board oba ngiye obutungulu mu kyayi oba ngiyemu munnyo bwe njogera bwe nti abasinga obungi babeera confused. Anita okutuuka okumuwa wano waliwo olutalo wakati w'Obwakabaka bwa Buganda wansi w'ekitongole ekivunaanyizibwa mu kusolooza n'okulabirira ettaka ly'Obwakabaka bwa Buganda Buganda Land Board n'ennyumba y'Omulangira oba eya Sir Daudi Chwa owookubiri eyali anannyini ttaka esquare mile 16 ezitudde ku kyapa ekya 273. Ekyapa kino kiriko square mile 16 zaali 18 era nga square mile 2 Chwa yali yaziwaayo bazizimbeko ekkomera ery'Ekigo nga lizimbibwa mu bitundu by'Endejjeka n'Abalubugumu awo. Bwe bataakola nteekateeka eyo ettaka lino ne lisigala wano. Bwe wajja ne wabaawo obutakkaanya obwaliwo wakati wa Muteesa n'Obote mu 66 ne bituuka n'okuweeresa Obwakabaka ebintu byonna byatwalibwa mu Uganda Land Commission ne babeera nga babiterese eyo. Kyokka mu kuzza Obwakabaka mu mwaka gwa 1993 mu Julayi gavumenti yakomyawo ebintu ebyali ebya Buganda ebimu ku byo n'ebikwasa Obwakabaka nga muno mwe baaleetera n'ettaka eryali ery'abantu ba Ssekinnoomu nga bw'olaba erya Chwa n'eryabalangira abalala ne balikwasa Buganda yo n'erikwata nga property y'Obwakabaka n'eriteeka munda. Okugugulana kubaddewo era ng'abamu ku abo abantu ababadde basuubirwa okuba nti be balina okuyambako okulungamya n'okutegeeza amateeka mu butuufu bwago. Mujjukira mwaka oguwedde gavumenti yakola lipooti ku ttaka ly'Ekaazi eri okwali eka 20 era nga mwe muli square miles 16. Square miles 16 bwe nzikubira ekifaananyi we ziyita gwamanyi emunyonyo zijja ne zisala ne ziyingira ebusaabala ne zigenda paka eri Ekigo okutudde ennyumba ya Anita eno. Ayingiramu atya okuba nti kaakano tasobola kukkiriza oba ennyumba ye egenda ku lugenda. Ettaka lino baali muwanga ddiiro era n'ajja Emmengo mujjukira lwe yajja okugula obujoozi awo obwali obw'emisinde n'agula obujoozi kumpi bwa bukadde 50
baali bazze okusiiringa ddiiru eyali ey'okulaba nti balemesa okuwaayo ettaka ery'ennyumba ya Chwa nga gavumenti bwe yali esazeewo okulizaayo. Era ng'abamu ku balooya ba gavumenti ate be bakola omulimu gw'okuwolereza obwakabaka bwa Buganda, era ng'omukulu oyo yavunaanyizibwa ku nsonga z'okuwabula gavumenti mu ggwanga. Olw'okuba nti ettaka lino lituddeko abakungu bangi, ate nga n'ensimbi ezirina okuyisibwa okompasetinga bano na biki ebimu byadde birina kuyita mu paalamenti, bibimu ebyaleeta esaanita naye okujja okuzimba ku ttaka lino. Ku bano kuliko sipiika aliko, deputy naye yazimba okwo, kuliko akulira amakomera, kuliko abakungu ba gavumenti bangi abazimbye ku ttaka olwo. Era nga bw'oba teweegendereza mu compensation eriwo mu kwagala okuddiza famire ya Chwa, Mawanda n'omulangira Namugala wamu n'abalangira n'abambejja bonna bava mu nju ya Chwa. Abakungu bano boolaba abatudde kuno batudde ku bunkenke, bakimanyi bulungi nnyo nti ettaka lino lirina okuddizibwa bannannyini baalyo. Salamu alaikum. Ajati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'oliriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Basebo ne bannyabo entebe gye mulaba mu katambi ako y'entebe y'obwaloodi mmeeya ebadde etuulamu Ssaalongo Erias Lukwago emyaka 15 gy'amaze nga yafuga Kampala. Naye essaawa eno awo we mugiraba baagifulumiza ofiisi y'obwa mmeeya eri mu Lukuubo. Nga newankubadde mwalonze mmeeya omupya oyinza okwebuuza ye agenda kutuula ku ki? Basebo ne bannyabo Ssaalongo Nsubuga Ronald Balimwezo yaganye okuyingira ofiisi mpaka ng'entebe ya Lukwago ebaddemu ekisodde bagifulumizza. Awo w'ogiraba bannamawulire we bagisanze Ssaalongo Balimwezo Ronald Nsubuga yasoose kulayira nti tasobola kuteeka kigere kye mu ofiisi ng'entebe ya Lukwago gyalumiriza nti erimu ekisodde ekyali munda mu ofiisi n'agifulumya. Njagala weetegereze nnyo entebe eyo oba weebuze ku bannamawulire abaagikutte nti bwe bagyetegereza ddala entebe eyo majenjeege omuntu takyasobola gituulamu. Bangi mwafunye obubaka era ne babagamba nti Ssaalongo Balimwezo Ronald Nsubuga yagambye mbwe eyo ntebe enkadde ya myaka 5 ayagala mpya. Mu pulogulaamu eno nziza okubabuulira ekituufu ekyafulumisizza entebe ya Lukwago. Nalabye n'abamawulire nga bawandiika nti entebe eyo nkadde mb'okuva obwaloodi mmeeya bwe bwatandikibwawo emyaka 5 egiyise y'entebe ebadde etuulwamu. Nammwe mulowooza ekyo kituufu? Basebo ne bannyabo muleme gendera ku biboozi. Ensi yammwe kasita sitaani yagifuga n'atandika okuzaala obwana. Mumpulirize. Mu pulogulaamu y'olunaku olwaleero ngenda babuulira mazima. Kaakati mu katambi ako nga bwe mukeetegereza kambeeko ebintu ebirala kubanga bigenda kubeera bikulu nga nnyinyonnyola. Nsooke mbikuteerewo obitegeere. Ssaalongo Nsubuga Ronald Balimwezo ng'ayingira ofiisi abadde abiwulira ebikwatagana ku musajja mukulu. Entebe yateekebwako ejjembe gy'abadde annyonyoogera okusobola okubeera nga bamuwulira. Abadde agituulamu si eyo yokka, ngenda kubalaga n'ebirala. Ye ntebe mugyetegereza bulungi. Oyina ekyenjawulo ky'ogirabyeko oba olabye bulabi? Nga sinabagenda mu bintu byonna basebo ne bannyabo
entebe ya Lukwago kansooke njiteeke ebbali ngenda kudda ate ndikulage byotalabye mu 3D mugyetooloole. Omanyi ne bannamawulire balaba baba bamanyi naye ekizibu kya media ya Uganda nti amateeka ge bayita minimum broadcasting standards gakutiisa nti bajja kuloopa. Kyova olaba yagikutta akatambi yagyetoolodde. Abeeko kyabalaga temwakirabye naye nze nzize kibagamba. Saalongo Ronald Nsubuga bali mwezi omulokole teyakomye bukomi kuzira ntebe n'agifulumya era n'agigaana okuddamu okulinnya mu ofiisi ye. Yaganye n'okwambala engule Lukwago gy'abadde ayambala. Kambalage ndowooza ekyambalo Lukwago ky'abadde ayambala. Basebo ne bannyabo bannayuganda temuli kiini kwetegereza bigenda mu maaso. Abantu bulijjo beebuuza era abantu abamu mbakkiriza batera okujja mu inbox yange ne batandika odiscussinga naye nga baŋŋamba nti ekizibu kya Uganda ekiremeseza obukulembeze okukyuka kiri sipirikyo. Omanyize mu buweereza bwange obw'amawulire nteeka ekitiibwa mu bantu bye baŋŋamba mpuliriza. Basebo ne bannyabo mukimanyi nti abantu beebuuza ti bannayuganda baakoowa balina obulumi bungi bavaayo ne bawagira omuntu naye beebuuza ekibabikka amaaso ne bagaana n'okusitukiramu balwanire entebe. Puroguramu ze ngendo baweereza omwezi guno za kunoonyereza kw'amawulire naye yeebuulirira ne yeefumiitiriza. Ogenda kukakasa nti sikola bukozi mawulire wabula nnoonyereza ate nze ndi musajja mutendeke okuva mu yunivasite y'ensi eno. Abantu bagamba nti ekiremeza abasajja be mulaba abo bonna mu buyinza bulogo kubanga abantu beebuuza. Abantu ne bakola revolution n'olaba omuyeye nga guwerekera omukulembeze gwe baagala. Oli n'ababba ne basirika nekira ne watabaawo yadde awanika kikonda ati buli omu n'addayo ne yeekweka. Basebo ne bannyabo sitaani ataayaaya. Buli gw'olaba mu ntebe abannabyabufuzi muleme balaba bulabi bwakuwanga ssente n'okuziteeka mu zizo z'obadde okola osookanga n'okyefumiitirizaako. Kakati kansooke mbalage ebyambalo. Basebo ne bannyabo ebyambalo by'omuloodi abaddeko Erias Lukwago Saalongo bali mwezo yabitidde. Yaganye okwambala enkofiira ku mutwe eya Lukwago. Mujjukire nti nno instruments of power bw'oba owaayo ofiisi ebintu bino byonna olina obbiwaayo n'atandika okwewala extravagance nga bwe mwabadde mugamba nti lwaki bali mwezo yaganye entebe temulaba nga atandise n'amalala lwaki teyatudde mu eyo. Abamu ne mugamba lwaki teyeegulira eyiye wabadde olowooza nti no talina ssente zimugulira ntebe abadde MP eno yagiganye n'abaako kyatekawo ekyokwekwasa teyakomye ku ekyo n'amajjolobero gali agasigadde okujjako ekijegere yagaganye. Oba yagenze wa mutunzi ki n'amutungira ekizibaawo ekifaanagana ng'ekya Lukwago. Si hygiene nti Lukwago mukyafu nti oba kyabadde ekikaddiye nti abadde akisulamu akisiibamu. Yakiganye basebo ne bannyabo lwa bisiti. Bisiti ntegeeza ekisodde. Omanyi Lukwago alumirizibwa nabiwulira kuviira ddala eri omusajja yantendeka amawulire omitatta amalemerundi. Bwe twakolanga program twanyumyanga emboozi kuba twasiibanga ffenna. Ne wa Lukwago awe Mmanju ewakaliga. Mirundi yaŋŋambanga nga mbiyita byakusaaga mbw alinawo ekikajja ekitakula ne neebuuza ekikajja ekitakula ekitava ku nnyingo bbiri kyekitya. Nayagala ŋŋendeyo n'ewuwe naye yambuulira ebintu bingi weewaawo nga si bikulu. Beera ku puroguramu yange. Kaakati weetegereza ebyambalo bino bibiri. Ebyambalo by'Erias Lukwago Saalongo. Saalongo munne yaganye okubyambala n'abizira. N'agenda ew'omutunzi we n'amutungirayo ekipya. Ekya Lukwago yaganye engule ogiteeka ku mutwe. Basebo ne bajjabo. Omusajja yatidde bisiti kakati ebyambalo ebyo nga mazo bikulaga. Kankuzeeyo ku kyo. Eyo entebe ya Lukwago nga bwe mugiraba mugyetegereze ebadde eraba ng'erina n'ejjembe ku mutwe. Bw'oba owakana kankuteerewoko ebifaananyi bya Lukwago oyinza okugamba omusajja ali mugende munoonye ebifaananyi bya Lord Mayor Erias Lukwago. Ekiyembe ekyo kibaddeko ku ntebe ye
ngera agira n'akinyonyogera bagenzo kijjayo myaka 15 nga kikuusidde ate okukwatawo bwati naye mulabe ku kigundi ku jembe eryo waggulu n'ali masaajinga waneeno waggulu embeera n'eryoka etambula. As if that is not enough, muyinza okugamba kino tekimala. Sigenda bajjirayo bubonero bwonna bubalaga nkyabannyonnyola kambatwale mu maka ga Lukwago mu makage ayinayo entebe eyo. Mwetegereze entebe eyo. Olina kyolabye? Olina kyolabye? Bassebo ne bannyabo entebe eyasooka mu bwa Lord Mayor si eno eri eriko ekisodde. Entebe yasooka yali efaananamu bweti ng'eno Lukwago gy'alina. Eno yagikumpanya n'agibuzaabuza n'agifulumya n'agikolamu adjustment n'agiteekako omuti n'agiwonga n'agikomyawo. Oba ki ekyagudde mu Uganda? Omanyi sitaani alina ebintu bya mirundi ebiri. Sitaani bw'akuwa bw'abadde okubanja abanja bubi. Omanyi muyinza okugamba nti kankaka gwotero tugamba wano tugende mu bakyala abakooki mwawule obujjanjabi traditional healing n'obulogo ebyokoola n'embeera eyaffe ey'ekinnansi. Mukkiriza nti obwakabaka baffe bwe buli oba obuwangwa bwonna ne bwe buba bwe busoga ne buba bukama ne bwe buba buki ne bwaba emolimoli mukkiriza nti kalica gyeri? Yes, twogera ku kalica entuufu eyo gye bali.